Kwaniriza ku mukutu gwaffe ogwatusomera ennaalo. Eno essula ey'okubiri ey'akatabo kaffe ak'omuzimu gwa Kasooba. Essula eno omutwe gugamba nti Ssekiwuka kitaluma. Essula egenda bw'eti. Kasooba ye yali muliraanwa wa kitange ow'omu Ddembo. Yali muyitimufu era mbegafuluku atayogerekako. Tewaali muntu yaliwo mu biseera ebyo atamumanya, anti ng'atekenya buli mumenyi w'amateeka gwe yayolekezanga obwanga. Erinnya lye ery'obuzaale ye yali Nakatandagira, naye nga ye yeeyita Kamirabucu, so ng'ate bo abantu baali bamukazizzaako lya Kasooba, nga bamuyeeyereza nti asooba ng'aketta, era eryo lye lyali limanyiddwa wonna. Nze we nnekkaanyiza Kasooba nga musajja mukulu attuludde, yali mulangaatira gwa musajja era kitwentebe ate ng'alinamu n'entumba. Amagulu ge nga ga nkobogo, omubiri musiiwuufu, ekyenyi kya mpumi kigazi, amaaso manene matungufu matwakaavu, emikono gya ntaala era ne ku gumu nga kuliko nnamagalo. Enviiri ze nga zitandise okutobekamu, omumwa nga musongolerevu mu ffunda era ku gw'engulu nga kuliko essulubu libula kumalayo kifuba kye mu bugazi. Yagendanga n'alira nga n'alisondowaza ku busammambiro nga litunuzza waggulu, okuba wagattangako okubeera kwe ow'eggume n'okutunula ng'eriiso amulungula limulungule, gwe wamma n'aba omuntu atajjikako lukamyo era atiisa. Yalina ennyindo nsitaamirivu ndeeruufu n'amannyo nga gasingako aga Nnabangogoma okufuma era n'agamu nga gasiiridde gatandise n'okukunkumuka. Olwataaba bwe yafuweetanga obutasalako, yayambalanga ekkanzu ya Japaani oba fiizi ey'omuleera ekoma waggulu w'obukongovule, nga munda asoose okwambaliramu effulaano n'empale kamiimo empanvu eya kkaki. Olwo kungulu n'ayambalirako ekkooti nayo era nga ya kkaki. Ku mutwe yateranga okutikkirirako enkuufiira eya seppeewo, mu bigere n'anaanikamu ebigatto ebiddugavu ebibyabyatavu oba binkya. Embooko ye Nalubambula eya Nnabansasaana n'emudda enkwawa, olwo ne ziryoka zitwala Ssebinaagina ng'agooma. Abantu Kasooba baamutyanga nnyo okuggyako ffe abaali mikwano gye, ffe nga tetumutya naamu n'akatono, era taata bwe yabanga taliiwo ng'agenze e Bukedde okugula ppamba, ate nga ne mukwano gwaffe oyo tatalise mu gigye egya Kaamusuube oba weewuweewu, ng'ewuwo gye tukubire ekkwenyu n'okwetiriisiza. Naye kitaffe bwe yabangawo ng'eri ewa Kasooba tulisuulamu omusanvu, anti nga kitaffe tatukkiriza kugendayo newankubadde nga baali balinnya mu kimu, era nga buli omu ewa munne gy'akubira embwa n'eboggola. Kitaffe teyatukkirizanga na kukyala walala ng'agamba nti omuntu tasaana kugenda ng'awuunyerawuunyeera atyo. Weewaawo nnyaffe naye yali mukazi ataayagalanga kuginika oba kutiitiibya mwana, kyokka bwe twasigalanga awaka naye yekka ng'atuddiramu n'atukkiriza okugendako mu bannaffe. Oluusi yatunyumizanga ku bugero n'okutuyimbira ku buyimba obw'edda nga bw'aluka ekibbo oba okusoma omukeeka mu budde obw'eggandaalo. Olumu ku nnyimba ze yayimbanga lwali ku Nakatanza era yayimbanga bw'ati: muto 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 omwana agenda kunzisa omwoyo, nekwanira muto wuuno agenda kunzisa emmeeme. Ssemusenyu gwe ssunga abaami gw'abasaalira obugadi, Ssemusenyu gwe ssunga abakopi gw'abanuubula amagulu. Tekibeera kitiibwa kya Kabaka musajja Nakatanza yandibbye, tekibeera kitiibwa kya Kabaka musajja Nakatanza yandirize. Muto 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 omwana agenda kunzisa omwoyo, nekwanira muto wuuno agenda kunzisa emmeeme. Bwe yatuuka e Bumangi, ekyemisana tunaalyawa singa tuyise lukalu? Nze n'akagaali nandibuze. Baamuweereza caayi Nakatanza n'agaana, ne baamuweereza sooda Nakatanza n'amuzira. Muto 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 omwana agenda kunzisa omwoyo, muto 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 wuuno agenda kunzisa emmeeme. Ewa Pokino kaalya masaka, embuzi zaabula abaaga. Ewa Pokino kaalya masaka, enkoko zaabula amaanya. Ewa Pokino kaalya masaka, omwenge gwabula anywako. Baamugattira Ssunga ne baamuteerako ekkooki. Muto 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 omwana agenda kunzisa omwoyo, muto 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 wuuno agenda kunzisa emmeeme. Neekwanira muto omwana, nze ndirinnye naye omuvule.
ensi eno yakiryamuwogo bw'otolima ndikuzzaayo. Bwe yasirisanga ati oluyimba nga tumubuuza bye twabanga tetutegedde mu lwo, era yayimbanga n'endala nnyingi gambanga bwana Kupaaya ajeeza abavuma, ennyumba n'azitikka omuliro, abaana n'abagaana okusoma, bakazi n'abagaana okulima, abasajja n'abagaana okuvuba, amaato n'agafuula embaawo kaakati ze zifumba emmere ye. Okwo kwe yagattanga Mongoota eyafuluma ekyaggwe okuzisa Obuganda, ennyanja y'Ekiyira, Kalinaabiri, Kitumbu, Namwama, Abasuuna beesiima, naye nze ku zonna olwasinganga okunnyumira lwe lw'abaatwala bbaffe. Yaluyimbanga bw'ati nti baatwala bbaffe n'akaliba ak'engo, ebigambo ebibuulire ebitta ennyumba, nze naakola ntya? Olumala okubyogera nti bazankyaye, baganda bange yagenda okutuuka e Mmengo ng'alaba Abazungu nga n'abagoosa, agenda okumagamaga ng'alaba Bayindi, yalaba Mwanga. Yeesuulira mpewo, bulangitizi eziri Mmengo zitudde, yeeriira maluma, ng'ente enjolo ziri Mmengo zingooga. Ne yeeweereza ssebo ng'abantu be bali Mmengo bayaaya, abaaliira ku ssaane be baamutunda mutanda waffe, abataamuzaala be baamutunda Kabaka Mwanga. Yeegwira ku kkubo, olubiri lwe luli Mmengo lutudde, anyeesebwa ennazi ng'omwenge gwe guli Mmengo gutudde, yeeriira maluma ng'embuzi ze ziri Mmengo zitudde, n'ayambala enkutu ng'engoye ze ziri Mmengo ziboobye. Abataamuzaala be baamutunda mutanda waffe, abaaliira ku ssaane be baamutunda Kabaka Mwanga. Lwe baatwala bbaffe ekyemisana kyakaawa, ebigambo ebibuulire baatwala bbaffe n'akaliba ak'engo. Neekubaako ngoma. Nga tuzze ku Kasooba yali muntu muzibu okutegeera, era ng'osanga abantu kye baba bamwogerako ebyappa entakera. Lumu maama baba balojja n'omukyala omugenyi ne balengera Kasooba. Omugenyi kwe kubuuza maama nti, mbu wamma oyo omusajja alina ekibindi limitwe 3 lyafuweeta buli nkya ng'alyolekeza buli ludda ng'ataddemu eddagala erya kizuuzi n'ery'okuwugula n'okutamba ku ntumwa oba ebyokola? Ko maama nti, leero nno mukazi wattu nkuddemu ntya. Ly'eribindi lyennyini nze siryetegerezanga, wabula nange mulengera ng'afuuwa omukka okuva mu kintu ekiringa emmindi kyatunuza eno n'eri. Mpulira bagamba nti aba afuuwa zizinga n'omufuuyiro, nti amusanga awo ng'abutaabutana. Ddala mukwano gwaffe oyo yalina ebyama bye bingi ebyatulema okutaggulula, ng'ekimu ku byo y'engeri gye yeeseebululangamu ng'ava waka ne tutamulaba. Enfunda nnyingi twazindukanga ne tutama ku kifugi oba mu luggya n'omulombe ne gutuggwerako nga tutunudde eyalagirira omusota, tulinda tulabe nga bwe yeemulula. Naye kyatubuukangako bwe twakoowanga okukonkomala ne tugenda tulabe oba akyaliyo, awo omukazi we n'atutegeezanga nga bwe yagenze edda ku makya mu kiseera ffe twabeereranga tusitamye tulabe nga bw'agenda. Olwo n'atubuuza oba nga tetwamulabye, ng'ate yatuwubidde n'okutuwuubira omukono. Oba yalina luwugula oba luwunika nnabakyoyo simanyi, wabula nga kwo okumulaba tetwamulabanga. Waaliwo ekirala kye baatugambanga nti Kafulu yali takeerebwa muntu yenna mukulu, kaabe musajja oba mukazi, ate nga kye yeezirira ddala ye mukazi okumukuba omutwe naddala ku makya. Nga ne Kamutanda n'amusanga ng'ajja yeemasagga atema olumasa bumukeeredde ava gye yakutte ekisimuka ng'olwo n'alubambula masanso anaamwogererako. Wabula ekinneewuunyisa ffe bwe twamukeereranga nga tatuboggolera oba okutugambako ekintu kyonna, yasekerezanga busekereza. Twamwagalanga nnyo kubanga nga taggwebwako byatunyumiza, era ng'abantu beewuunya nnyo okulaba omusajja bo gwe baalowoozanga okuba omukambwe ng'anyumya naffe n'obulali ne buyita kuli. Beebuuzanga bye tunyumya naye ng'ekyo kyama kyaffe. Yatunyumizanga nti lumu yali awumpuguma mu matumbi g'obudde n'alengera akakuukuulu k'abantu abeetagalise mu kkubo okumpi n'olukande, ne yeekukuma mu kafugankande n'akona. Nga wayiseewo akaseera abantu bali baatandulula ebigere ne bajja nga balembalemba okutuusa lwe baatuuka okwolekera we yali ne basiisira buto. Omu n'agamba banne nti
abange nze ndowooza tugende, omusajja n'olwaleero atulemye takyazze. Bulijjo obudde okutuuka buti aba wano yayiseewo dda. Mbu Kasooba yalinga agogola obulago ng'akangudde ne ku ddoboozi n'agamba nti temweraliikirira, gwe mubadde mulinda wuuno tuli naye yazze dda, mwe munywere bunywezi. Waddawo akasiriikiriro katono, ekyaddirira be bali bonna okuduma obudumi ne babuna emiwabo, naye yavaayo asaayirira ng'adda eka. Nti ate olulala yasisinkana mutamiivu ng'ajja atagatta n'okubooyanira mu kkubo. Omwezi gwali gwakakaasa mmuli. Omutamiivu bwe yagiranga n'ayimiriramu n'atunuulira akakubo enkakaba nga bw'ayuuguuma, olwo n'asinzittuka nga bw'atagala. Yagiranga n'aboggolamu nti bo beppo jo. Ennyonta teruma kiro. Bwe yatuuka waali Kasooba n'amubuuzisa eryenge nga bw'amuvuma nti oli musiru waakali abeewammwe, nze nsegulira n'empitawo sikusamba, oli ng'embwa. Bino byonna yabyogera nga Kasooba asirise. Yeesegako n'amuwa ekyanya n'ayitawo, naye abaamukuba ati enkoona Kasooba n'abanga alina baabuguliza nti abange mwetegeke, omulagaanya agobye. Omwenge gwafaanana okwamuka ku lujuuju waffe era atambula ng'agwirana. Yakuba ekifuba ku lukakaba era Kasooba okugenda okutemya n'okuzibula ng'oli ekisiko kyamumize dda. Yasigalira kuwulira kigenda kifaakuza na bunyonyi kugugumuka nga bugenda bukolimira n'okwekola eyali abulinnyidde mu mattansejjere gaabwo, naye nga ye munnaffe yeeyongera ku kyenkya. Kasooba yavaawo ng'enseko zimutta olw'okumattira n'engeri gye yali yeesasuzzaamu okuvumisibwa ettamiiro. Bwe twatuula ng'awo ne Kasooba ng'akumalako n'ebyewungula, anti nga tanyumyawo ennenyambwa, ng'olwali olwo n'agenda yeekukuma ey'oku ttale. Yali alimisa babbi be baali bamuzigiridde. Abaali eyo ku ssaawa nga 11 ez'olweggulo agenda okuwulira nga kabuguutano akafulumye mu nsiko. Embuzi yali ekuba ebigere etema emyasi nga bwewologoma, ate nga waliwo ekisolo ekiwuluguma n'okuvuuma nga bwe kiŋŋaŋalamu. Yava we yali abwamye n'asojolimba nga bw'asooba agende yali kavuvuŋŋano alabe ekyali kizadde akanyamberege. Kyamubuukako ng'atuuse wali era mbu kaabula kate ayokye omusubi. Omuguwa gw'embuzi gwali guzingiridde gutuze era gumiimidde ng'okunduli y'omuti nga kweraajanira. Embuzi nga nayo gaagimyukidde ku ludda olulala olw'omuti. Eyo gye yasinziiranga neekuba ebigere netema emyasi. Neewoloma ng'eno bwe yeesikaasikanya, buli lwe yeesikanga omuguwa ne gwongera okumyumyula ensolo, olwo nayo n'eŋŋaŋala. Kasooba teyalina kintu kyonna mu ngalo kuggyako embooko ye na lubambula etamuvanga mu nkwawa. Bw'atyo kyeyava asalawo kyakutakiza nduulu embalangufu etaaleka muntu mu kyalo. Nze kwe kumubuuza nti taata, anti bwe twamuyitanga bwe tutyo, lwaki ensolo eyo tewagikubisa na lubambula abantu gwe batya obwenkanidde awo? Yanziramu nga bw'aseka nti hee, wulira akalenzi kano, gwe ng'ogiyitambwa, engo mwana wange si nsolo ya lusaago. Era nga yakuvulumulidde eti eriiso lyayo otoba musajja nnyo weekanga n'empala ekutobyeko. Nayongera okumubuuza obanga ababbi be yali agoojedde teyandibakutte singa be baali bazze. Wano yakangula mu ddoboozi n'addamu nti ne bwe bandibadde 10 bonna nandibakutte era nandibalizze ku mpingu. Omanyi nze sizannyisa mumenyi w'amateeka, naye ngo mwana wange va ku ngo tetembeka okugitambaala obw'omu mpozi ng'oyoya magombe. Nali nnyongera okumubuuza n'ankwata nabyo amavumbavumba nti sookendeko amale okutunyumiza byonna ndyoka ate mubuuze. Yayongerako nti enduulu gye yatakiza kateere ab'olubungu n'ab'ekibungu. Buli mudduukirize yajja ne kyeyagukizaako engalo, ab'ebiso, ab'amafumu, ab'embazzi, ab'amayinja, ab'ebitittiriri n'ebirala. N'akataayi tekaasala lujja ng'ensolo baagikazaakazizza dda era ng'oluli awo lukirako olwali ku njovu ekavumba. Olwasirisa ne mmubuuza nti taata, gwe ngo wagikubisa nno nalubambula? Ko ye nti wa mwana wange siikulimbire bwereere, nze n'okusembera saasembera nayo, gwe ng'ogiyita yakuzannyisa. Ko nze naye taata, embuzi yasobola etya okutuggira ensolo eyo ku muti?
Yasiriikiriramu ng'alinga alowooza n'oluvannyuma n'agamba nti naye yali takyabijjukira bulungi nti wabula yalinga alaba bazingulula omuguwa okuva mu mbuzi era ng'edduse. Yagamba nti osanga embuzi yalyanga omuddo nga bwe yeetooloola omuti. Bwe kityo omuguwa olw'okuba olukoloddoli ne gwezingamu amakata omwasigalanga emyagaanya. Ti nno omwenge omwo yasitama. Embuzi bwe yeekanga n'awamattuka edduke, omuguwa kwe kwewuttula ne gukaliga ensolo ku muti. N'amaliriza nti ye mbadde embuzi yalina ya lubaale. Namubuuza ekitundu ky'ensolo ekyasibwa naye nga takyakijjukira anti baalugera dda nti bulwedda konze abadduukirize tebaakubuuza kye wali okola obwannamunigi n'ey'omu nsiko ko ye tebambuuza naye ne bwe bandimbuuziza nandibagambye nti mbadde neeyamba naye ng'ebyokumbuuza ani abissaako omwoyo mu kiseera ekyo. Aba amaliriza ne wajjawo abagenyi. Yasituka agende era nga ntunuulidde n'aŋŋamba nti naye kasajja ggwe olina ebibuuzo ebikakaali ebisongovu ng'olukato. Bw'otoli bambega ndowooza oli balooya. Eyaggweera mu nju n'abagenyi naffe ne tuva ku kisiki ekyali wansi w'omuti omuwo ogwali ku mabbali g'oluggya we twatuulanga nga tunyumya. Essuula eno awo weekomye we bali kuwuliriza. Nyongera okubajjukiza nti nno tulina omukutu omupya guyitibwa Olwatuuka. Tugera engero z'otalabangako ku mukutu guno ne ku mikutu emirala gyonna naye nga wandibanga wali oziwuliddeko. Gendayokko owulirize onyumirwe naawe ozikwate ozigerere abato.